الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبب كل وفي المفتوى يغانا الشيخ غرابزي mukulu w'abamasheke mu ggwanga lino era nga kwa pulezidenti jeno wa Jumani School Sheikh Abdul Nanoba bakadde bange bamasheke mulina ab'ebitiibwa abali wano bahaji ne bahajat abakulembeze b'abantu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuweeza Allah subhanahu wa ta'ala atusinganiza muhadhara eno nga tuzze okujjukira omuddu we n'okumusabira natusaba Allah abenga amummuza mirembe. Nga sinagenda mu maaso njagala mukulu wange asooka atole salaamu kubanga bwe mulaba wano muyinza okuga nti ayimirawo buyimirizi naye akola omulimu munene nnyo aba ku bulaadi. La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu min adh-dhalimin. Bigambo byonna babyesibye byonna ne bita kamala okubatolera salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaza Allah nga tumusaba akkirize okujja kwaffe kwano abenga okukkiriza buli harufu yonna esomeddwa muhadhara eno abenga ajongera ku minzaani y'omuddu we. Twebaza ebigambo byonna ebituusiddwako wano nga tusaba Allah abenga atugasa nabyo. Neebaza aboogezi bonna abasoose olw'engeri gye batutembeddemu nga lwaki tuli wano okwogera ku byafaayo n'obulungi bwa Sheikh Nuhu Muzaata nga tusaba Allah amummuze mirembe. Bonna abasoose bagambye yali musajja mwesimbu wa mazima atatya biyuguma era ayogera ensonga nga bweri. Emirundi mingi mwabeeranga mu nkiiko n'obaawo ensonga nga abantu balabika buli omu agitidde nanga nti obuzibu mulina twagala kukwata ku nsonga eno nga musannyalaza abantu. Nze ngenda mubaaga nga simusanyalazza ekyo mukindekere. Era bwe mwatukanga muhadhara yateranga kuboggoka naye ng'abwatuka bo bwatusinga eggulu ensonga naaba nga akola ki akiggusa. Byonna ebimwogeddwako bituufu. Kimu kyokka kye baleseeyo yali musajja munene yalina eddoboozi yali yeddira njovu kye batajjeeyo akabbiro nvubu ku byonna kiriwo ekitono wadde ye Sheikh Nuhu yali ndowooza azitowa kiro nga 15 n'eddoboozi. Ekyo njagadde kiveeyo. Omuntu bw'oba olinamu kahusude oba ensaala yonna omanye nti Allah yagaba kubanga okumuwa ebyo byonna